Paul KATO LUBWAMA dalona abadde nantalabika ng'ekimuli ky'endaggu era nkakasa ng'abaliwo n'abaliddawo balitenderezanga obuyiiya n'ekitone ky'omusajja ono ky'abadde nakyo. Shira ye mutwala nanze olaba badina ka constituency katono nga balebeta okufa mufi neba kwa bwalodi meya constituency 11 constituency 11 zonazo nazifewazo bajje bapamemu abera nga bali bayina je bapama befula basokula bakumeya ne abase kupama okwerisanga enkuli mu kuzannya katemba ku stage n'okulanga ng'ebyamaguzi ng'akozesa amagezi ameekusifu bye byamufuula ow'ettutumu wano mu ggwanga. KATO LUBWAMA obulamu bw'abadde abutambuza atya kalira w'otudde tosagaasagana. LUBWAMA mpawuna kimu ky'obadde omunyumiriza ku bya kibuga olw'ensonga nti akiwangaliddemu okumala ebbanga eddene. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1907 ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogw'omunaana. Taata w'omugenzi Ssaalongo Ssenjabya LUBWAMA ne maama w'omugenzi Nnaalongo Nakawonde Ssebadduka. Taata we yakakkalabyanga gwa busomesa ku ssettendekero wa Makerere University. LUBWAMA eky'okuzannya katemba n'okuyimba byali bizaale kuba mumanyi n'abaamukuza era bwe yabifuuka mu dda bano tekyabeewuunyisa olw'okuba nti okuva obuto bwe nga kimulabika. Okusoma yakutandika mu mwaka gwa 1976 ku ssomero eryali limanyiddwa nga Trinity Nursery School weryali kati wosanga paaki mpya mu Kampala. Bwe yaveeyo yasibira ku Nnabagereka Primary School gye yawunzikira n'omutendera ogwa primary. Ku mutendera ogwa secondary yayolekera ku Old Kampala Secondary School n'ebibuuzo by'ekibiina ekisini ey'okuna gye yabikolera. Awo ate kwekudda ku St. Francis Secondary School gye yasomera ebibiina bibiri okuli ekisini ey'okutaano n'ey'omukaaga. Omutendera gwa secondary nagwo okugukuba oluku mu mutwe. Mu mwaka gwa 1994 yafuna diploma mu kuzannya katemba okuyiiya n'okuyimba kiyite MDD okuva ku ssettendekero wa Makerere University. Oyinza okulowooza nti mu kukula kwe byali byakuyisa mazzi mu kisero. Nedda si bwe kyali kuba olugero kulabirwa mukwata mangu ng'awummuzza emisomo. Nawankubadde katemba we yali ng'amuzannya kyokka eno nga bwe yeekozesa ne mu katale k'ewa Kisekka mu Kampala. Eno yali atundayo butaala bwa mmotoka. Teyakoma ku ekyo kyokka n'amanda yagokyera n'agatundako. Ekibiina mwe yasooka okuzannyira katemba kyali kiyitibwa Black Pulse. Booza nti okuzannya mu kibiina ki Black Pulse n'okukola mu katale k'ewa Kisekka mu Kampala yasulanga wa? Yasulanga ku Martin Road ku Kampala mukadde. KATO LUBWAMA yazuula mangu kyateekwa okubeera era bwe yafuluma ekibiina ki Black Pulse n'atondawo ekikye kye yatuuma Diamond Ensemble Entertainment. Ekibiina kino kyakoliranga mu kifo ekyatuumibwa Royal Theatre wabula kino tekyamalawo bbanga ddene oluvannyuma lw'ekifo mwe kyakoleranga okutwalibwa. KATO LUBWAMA abadde tayimbye ng'asulayo bbiri yatondawo n'ekibiina ky'okuyimba kye yatuuma Diamond Productions awo nga mu mwaka gwa 1995. Kino kyavaamu ebibala bingi mu kisaawe eky'okuyimba omuli Geoffrey Lutaya, Ronald Mayinja, Misa Kisemakula, Martin Yangume Kati omugenzi, Betty Mpologoma n'abalala bangi. Ne mu kisaawe ky'abannakatemba namwe mufumbekeddemu abatutumufu bangi nga ku ntandikwa yabwe n'obuwanguzi bwabwe KATO LUBWAMA yabateekako omukono. Obuyiiya bwa KATO LUBWAMA mu kwolesa ebiyiiye bye eri abantu bubadde buwoneekereza anti omuzannyo nga bwaguwandiika baguzannya butereevu ku katuuti mu maaso g'abalabi. Obwogi bw'obwongo bw'abadde nabwo bangi babadde bamunyenyeza mutwe ng'embuzi etenda enkuba era ajjukirwa nnyo mu kiseera ng'akyaweereza obutereevu ku mpewo za laadiyo y'Obwakabaka CBS FM 88.8 ye ne bannaabalala babiri okuli Abe Mukiibi ne Haji Abo Kawenja bakwata abantu ba Ssaabasajja Kabaka omubabiro olw'ebitone bye bayolesanga nga baweereza pulogulaamu yabwe mu budde obw'oku nkya eya kaliisoliiso.
Ettutumu Kato LUBWAMA lye yajjamu ebyo byenkumenyedde lyamuyamba kinene nnyo ddala bwe yali awangula akalulu k'omubaka bwa paalamenti mu mwaka gwa 2016 nawankubadde yali akyagala nnyo wabula ate mu kulonda kw'omwaka gwa 2016 yeewuunyisa buli omu ate bw'atajjira ku kaada y'ekibiina kino yatondawo ekisinde ekiki kye yatuuma Solida era mu yayita okuwangula akalulu k'omubaka bwa paalamenti akiikirire Lubaga South. Kato LUBWAMA yatusesa nnyo mu kiseera ky'okunoonya akalulu k'omwaka gwa 2016 bwe yategeeza abalonzi nti bamuseemu obwesige naye agenda alye ku ssente ezo nabo kye baakola. Ne mu kulonda kwa 2021 olwo Kano teyalutumira mwana yajja avuganye ku mulundi ogwo tebaamulabya ddungi era naye n'abakiikira ensingo balonda munnakibiina ki National Unity Platform NUP Aloysius Mukasa. Abadde musajja mufumbo era nga muzadde mukyala we ye Annie Namuwonge n'abaana 6 baalese. Kinaaba kyabulyazaamaanya obutakumenyera ku nnyimba z'alese ayimbye. Alina oluyimba lwe yatuuma Tulye luno nno nga yalukuba mu kiseera ng'anoonya akalulu k'omwaka gwa 2016 bwe yali ategeeza abawagizi nti bamuseemu obwesige bamulonde ssente azireete baliire wamu ngeri yaluvulunguti abasajja lwe baliira ku magi. Olulala baluyita abantu bazibu ne luyatuuma bbanka y'ebyama byange saako ne luyatuuma akanaku ne Dimitiriya n'endala. Kansooke nkuwummuzeemu ebirala ate mbikuleetera nga amaze okugalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera oluvannyuma lwa Walumba okumulesa obulamu bw'abadde asinga okwagala okukira ekirala kyonna. Nze Jammeh Radio Uganda alina bizinesi osobola okuyita ku nnamba yange eri ku vidiyo eno olwonna abaguzi bakwettanire omanye nti atunda yolesa y'amazaawo amangu.